Ampuliriza ebizibu by'eggwanga Uganda byandigaana okubeera nga bikoma oba oliawo okusinziira ku ntambula ebintu gye bitambula. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadde olwa Eke TV mukwano gwange ampuliriza nkwaniriza nnyo. Okusinziira ku ntambula ebintu gye bitambula abakulembeze baffe engeri gye babirabamu oba oliawo n'enkwata gye babikwatamu eggwanga lyaffe lyandisigala nga likyali mu mbeera gye lirimu. Lwaki nkuletedde ebigambo bino osobola okubeera nga obitegeera mukwano gwange ampuliriza gye buvuddeko emabegako ennaku nga ziizo General Muhoozi Kainerugaba ono yavaayo naye n'akakasa nti omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo y'omu ku baleetedde Uganda okubeera nga eziŋŋama n'okubeera nga mukwano gwange yaviibwako dda bonna abamanyiddwa nga investors abandize mu ggwanga Uganda okubeera nga batusigamu ensimbi n'okubeera nga basitula eggwanga lyaffe oluvannyuma lw'okubeera nga ono mbwagenda mu mawanga aga Bulaaya ng'atalaaga era ng'asiiga erinnya ebbi eggwanga lyattu erya Uganda. N'olw'ensonga eyo omukulu ono amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba agamba nti asazzeewo naye okwenyigiramu oba okubiteekamu engatto agende ng'atalaaga ggwanga ku ggwanga nsi ku nsi. Eno Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenze ng'ayita mbu ng'asiiga erinnya ebbi n'okubeera ng'ateekawo ekifaananyi ekibi eri Uganda n'okubeera nga alemesa ba investors okubeera nga bajja mu ggwanga Uganda. Kakati ono asitukiddemu n'agamba nti ye agenda kubeera nga yeewa eddimu ery'okubeera nga atalaaga amawanga gonna mukulu Kyagulanyi Ssentamu gy'agenze ng'ayita asobole okubeera nga asiimuula n'okulongoosa n'okutereeza erinnya eryo era mukwano gwange ampuliriza ono asobole okubeera nga asikiriza ba investors okubeera nga bakomawo mu ggwanga lyattu erya Uganda basobole okubeera nga bateekamu ensimbi n'okubeera nga bawola eggwanga Uganda kubanga eggwanga Uganda abasajja baalyesambe okusinziira ku bigenda mu maaso mu nsi ne bagala tebayinza kukwata ssente zaabwe kuziteeka mu gavumenti efaanagana ng'eno erinnyirira eddembe ly'obuntu n'okubeera nga mukwano gwange waliwo embeera etatambula bulungi. Kati mukwano gwange gwe ali ku Eke TV n'obwombeefu nkusaba vidiyo nosooka ogiwe ekigalo tugenda kubeera nga tutambulira mu mbeera eyo. Omuwendo gw'abasirikale ba Uganda mukwano gwange ampuliriza mu ggwanga erya Somalia ogwattiddwa gwandiba omunene okusinga ku ogwo gwe tulowooza. Ampuliriza mbikuleetedde byonna ogenda kubeera nga obitegeera ogenda kubeera nga obifuna obinnyonnyoke. Omuwendo gwandiba omunene n'abo abawambiddwa mukwano gwange ampuliriza embeera gye balimu yakusabira ssaala kubeera nga tusaba nnyo kubanga abasajja bano kye boolekeddeko mukwano gwange Al-Shabaab kyandiba ekinene nnyo okusinga ku ekyo ky'olowooza. Kati mukwano gwange ampuliriza nze Eke Master okubeera nga ntuddewo ku lwa Eke TV News Team okubeera nga nkutembeeta njagala okubeera nga neebaza mikwano gyange mwenna abatambula naffe obutakoowa ku Eke TV naawe wena mukwano gwange asubscribinga nga oli mpya nkwebaza nnyo. Kati wulira genda ku channel yo genda ku YouTube teekamu ekigambo Bugawudu Films bw'omala okukissamu mukwano gwange ampuliriza teekamu ekigambo akatuubagiro bw'omala okussaamu akatuubagiro ogenda kubeera ng'olaba movie eyo ya mutawaana nnyo mada ya mutawaana nnyo akatuubagiro ekuzanyirwa abasajja bakuzanyira akasale ku Top TV. Togisuba firimu mpya nnyo eyigiriza enyuma eteeka ku bunkenkate ng'esanyusa eraba omukulu n'omuto tewali tabu osobola okubeera nga ojja bagendayo ogiceekingeko ojja kutenda nti bannayuganda batadde ekintu ku level endala. Kati wulira ebigambo bino. General Muhoozi Kainerugaba ono nga ye mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa avuddeyo n'akawaŋŋamula naga nti Bobi Wine alina okubeera nga mukwano gwange alinnyibwa ku nfeete oba akubwa ku nsolobotto oluvannyuma lw'okubeera nga agamba nti ono abungeesa amawulire amakyamu munnange ne galemesa abakulu abandize mu Uganda okubeera nga bateekamu ensimbi oba okubeera nga munnange bawola eggwanga Uganda kubanga Uganda etambulira ku mabanja meereere tutambulira ku kwewola tutambulira ku kusabiriza. Kakati ono agamba nti tebakyasobola kubeera nga batuwadde n'ekikumi yadde olwataano kubanga omukulu ono yagenda mu mawanga eyo n'ateekayo kyese propaganda ng'agamba nti n'ebintu bino munange ebiri mu ggwanga Uganda si birungi bibi nnyo nti abantu battibwa abantu munange battibwa abantu bakubwa abantu batulugunyizibwa ekitali kituufu. Era nayongerako n'agamba nti nno mukwano gwange ampuliriza nti mu ggwanga Uganda temuli byonna mukulu Kyagulanyi byagenda ng'ayogerako tebiriimu abantu balya enguzi abakungu ba gavumenti byonna ebyo Kyagulanyi byagenda ng'ayogera ono agamba nti biriyo bifu era aga nti agenda kwenyigiramu agende mu mawanga aga Bulaaya abiteekemu engatto asimulewo kifaananyi ekyo. Ono agenda kutabaala amawanga gano gonna limu ku limu asobole okubeera nga asiiga ekifaananyi ekirungi n'okubeera nga mukwano gwange azza
ba investors n'okubeera nga asikiriza banki ezo ezagaana okubeera nga ziwola Uganda sente zisobola okubeera nga ziddamu okubeera nga zituwola sente mukwano gwange mpuliriza nga bwe nkunyumirwa ejjukira nti budget yafuluma naye munnange omusimbi ogusinga gwa kubeera nga twewola bwewozi kyokka nga banki ezandituwoze ku magoba amatono zino zatwesuluba bba ne ziga nti teryawola Uganda okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte kigamba nti eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda lirinyiriddwa nnyo kakati bano ne bava ne baga nti tetugenda kubeera nga tubawola ssente musooke mbere nga mwetereeza wabula bino byonna munnange baga nti yabiviirako kubeera nga bisajjuka yaliwo Kibenyi Robert Kyagulanyi kyova olabanga munnange minisita w'eggwanga ow'amateeka ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao yavuddeyo n'ekirowoozo naga nti omukulu amanyirwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo onaateekebweko envumbo oba gite travel ban abeere nga takyava mu ggwanga Uganda kubeera nga agenda e Bulaaya asobole okubeera nga amatiza ensi ezo ebikolebwa e Uganda tukolenga ebintu byaffe tulugunyenga abantu nga biri mu nzikiza tewali abyogera tewali abalabisa kakati ono n'ateesa ekiteeso nti omukulu onaateekebweko envumbo mukwano gwange mpuliriza basobole okubeera nga bazza emitima gy'abantu nga tewaliiwo munnange muntu agenda bweru kubeera nga ateekayo embeera eyo yonna erabika nga eremesa eggwanga Uganda okubeera nga munnange lifuna obuyambi obwetaagisa kakati no munnange ebyo nga bikyali awo nga bwe nkunyonyodde nti omuwendo gw'amagye ga Uganda gwattiddwa mu ggwanga erya Somalia gwandiba omunene nnyo okusinziira ku ekyo kye tulowooza n'ekyo kye twawuliddeko mukwano gwange ampuliriza amawulire agafulumye okusinziira ku bannaffe aba BBC munnange galaga nti abasajja abattiddwa bandibanga basukka mu 137 alipoota yasoose okuva mu basajja aba Al-Shabaab gye baatuwadde jjukira nti amawanga Uganda kosa ekibiina kya African Union munnange tebannava tuwa alipoota ntongole basajja bameka abattiddwa bajaasi bameka abaafudde era bameka abaagendedde ku bisago nga tasulota asibewo yali ku mimwa kakati bano tebannavaayo kubeera nga batuwa alipoota entuufu era tebannava kubeera nga batunyonyola basajja bameka abaawambiddwa aba UPDF kubanga basajja bano aba Al-Shabaab batuga nti baakubye ne batta ne bakuba ne balumya ne bawamba n'okuwamba ne batwalako n'okutwalako kakati neera bavudde ne bawera ne baga nti bano be bawambye be bagenda okubeera nga bakisasulira bagenda kubeera nga bannyonnyola kiki ekyabaleeta nga basunkuna okuva mu ggwanga Uganda bagende ku ttaka ly'e Somalia bakolanga baani ani yabawa amaanyi ago ani yabawa obuyinza obwo ani yabawa ekiragiro okugenda okusaalimba abasajja baweze nga misana teketeke ne bagamba nti kakati bano bagenda kubeera nga bakisasulira omuwendo munene nnyo okusinziira ku byatuusizza ku nsi yaabwe wabula ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa tetunnaba kubeera nga tufunayo omuntu n'omu ne gavumenti yaffe ekyafuuse kyesirikidde bali eri munnange bali mu SC tebannaba kubayo kutubuulira basajja bameka abaafudde aba Uganda era bameka abaawambiddwa era bameka abaagendedde ku ndebwerebo y'omugo gw'entaana nga taasolota asibeho yali ku mimwa bameka abali mu malwaliro tetunnaba kubeera nga tufuna ekiwandiiko ekituufu okusinziira ku mwogezi w'amagye amanyirwa nga Brigadier General Felix Kulaije aga nti si alina okubeera nga atubulira ebintu ebyo kubanga yayogerera amagye ga Uganda gali Uganda so si agagalinnye ennyonyi ne gagenda ebweru ne galandika okukola emirimu gyago ate nagabeere nga muntu omu yagoogerera agamba tajja kufuuka mulungi omu kakati agamba nti omuntu obanga afumbiddwa mu maka amalala tosobola kuva mu maka ago ate n'ogenda oyogerera gali amaka kakati agamba nti mubuuze bekikwatako basobole okubeera nga batubulira ensonga eno naye si ye kubeera nga atembeeta ensonga eno mukwano gwange mpuliriza era munnange ne General Museveni yavudde naga nti bano bagenda kubeera nga bakijjuutuka ekyabatutte okubeera nga balumba UPDF bagenda kubeera nga bajjuutuka naye nabo tebatudde baga nti tebalina kye batidde yadde n'akamu n'akatono bagenda kubeera nga balinze omuntu yenna agezaako okuba eŋŋanga naye bano be bawambye be bagenda okusooka okubeera nga bakinyumyako n'okukirozaako be bajja n'okubuulira bannaabwe nti bali abasajja bazibu bali abasajja bakambwe bali abasajja bakaawo kakati nomukwano gwange mpuliriza embeera bwetyo bwetambula okuva ku sayidi eyo munnange mpuliriza tusabire eggwanga lyaffe oba olyawo tusobole okubeera nga tulituusa ku mutendera oguddako ogw'emirembe nze Masakula AKTV News Team yonna okubeera okutembeeta ensonga zino n'okubeera tochi mu nsonga nga bwe zibeera zitambudde mukwano gwange ampuliriza I sign out for now mukama katonda akumpera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo bye bye